بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. njagala okwebaza ggwe wenna akyagenda mu maaso okulaba nga towuliza 17 katonyeze mwenda Pala FM. Amanya n'eddoboozi Umaru Sulaiman Kasule. Programu manya busiramu bwo bwetu ebeeyingiddewo okusobola okuba nga ate ekujjukiza ennaku z'omwezi ampuliriza omulungi ziri 19 mwezi gwa Novemba omwaka tuli 2024. So nga ate bwe tudda ku sayidi ey'eddiini oba sayidi etambula ne kalenda ey'Oluwarabu abasinga obungi gye tumanyi, ampuliriza leero tuli mu nnaku z'omwezi zenkakasa obulungi nti 18 omwezi ogwa Jamada al-Ula. So leero 17 sorry, naye nga era ziba 18 bw'oba nga obaze ku mbala egitutambulirako nti kasita tuyingire essaawa emu ey'ekiro bwetyo tuba tuyingiridde olunaku olulala. So kitegeeza nti omwezi gwe tulimu ogwa Jamada al-Ula guba omwezi ampuliriza gwa 5 mu mbala ey'eddiini ey'Obuyisiraamu oba mu mbala egoberera kalenda ey'omwezi eri nakyo. Nkwebaza gyonna gy'ogenze mu maaso okuba nga tutuusaako engalo. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusaba ntumuwanjagira mu byonna by'okoze ebyo ebirungi, Allah akuwe mu baraka, ate ebyo by'okoze nga birungi eby'okukugasa ggwe n'abasigadde, Allah ayongere okuba nga bw'atyo abikuwangaaliza n'okuba nga ate obiganyulwamu. Byosobeza bubyo Mukama Katonda ow'ekitiibwa obanga omwenyenereza, tusaba ow'ekitiibwa Allah tabarakahu wa ta'ala fenna atuddiremu abeere nga atusonyiwa. Bonna Allah batujje ku maaso abasaasire, n'abo bonna abatugendako tusaba Allah ow'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abeere nga gye bali abawa emirembe, abeere nga gye bali ayongera okussa okusaasira kwe gye bali, asse ekitangaala gye bali, abantu abo babeere nga mbutuufu bawangalira mu mbeera ennungi. Allah abasonyiwe ebyabasobako nga abatonde, ate naffe bw'aliba nga asazeewo okututwala, tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala atuwe enkomerero esinga okuba nga nnungi, tubeere nga naffe tuli mu baddu abalibeera mu byengera bye oluvannyuma lw'okuvaawo. Allahumma ya rabbi amin. Nyongera okwebaza, sirekaayo kwebaza gwe wenna abaako nekyokola. Nsaba Allah ekitiibwa kibarake mu bulungi bwakyo, bwe kibaamu akabi Allah kakutaase akuwe kalungi keerere. Afunye emisiiba tumanyi nti embeera Allah subhanahu wa ta'ala yudawiruha bainana, agenda azitwetooloozaamu. Taratan tahsulu ala khair au tujibuka alkhairat wa taratan tujibuka madha almadarra washarri wa tujibuka aidan alhuzn wa ghayriha. Oluusi embeera ejja nekuleetera etali essanyu n'erijjawo, ate oluusi nejja nga yassanyu. wa kullu hadhihi ahwali yudawiruha nnas, yudawiruha Allah subhanahu wa ta'ala baina nnas. Embeera zino zonna zolaba alina obuyinza bw'okuba nga bw'ati azikyusakyusa wakati waffe ffe abantu. Ye Allah subhanahu wa ta'ala nanyini kututonda, ye alina obuyinza obwenkomeredde. Gwe n'olafuula n'otya kino kibeewo tekisobola kuba. kulla yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Allah ye asobola okuba nga atutuusaako ekyo kye yatuwandiikako. Naye gwe n'olafuuba n'otya, ne bw'okola otya, ne bw'oluma otya, ne bw'osalawo otya, ne bw'osunguwala otya, ne bw'osiba otya emitaafu, tolina kyoyinza kukola ku muddu wa Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo. Oye Allah jalla sha'nuhu jalla maula. N'olwekyo tumwesigamire. Bw'omala okukimanya nti Allah bw'atyo ye buteesiteesi era alina obuyinza obugera buli kimu kyonna kibe, ekitegeeza nti gwe yongera kukola birungi. Fatatamidu alayhi wa tatawakkala alayhi. Nobeera nga gwesigamideko ku buli nsonga yo yonna, munnange ajja kuba nga akumalira. Ebisigadde abanadamu batunuulye butunuulizi, gwe kola mirimu gyo gy'olina kukola. Na ampuliriza omulungi nga tuvuddeyo ate kkiriza nsooke mmala okuba nga ate mpisaawo ka message kano akatono. Ke kaliwa ke ka message ampuliriza gwe wenna akyagenda mu maaso. Amasomero olwaliro mangi okwetoloola eggwanga lyonna omuli aga Idad and Thanawi gali mu examinations, national examinations. Olwaliro bazitandika ku lunaku olwa Monday wiiki eno era nga bazitambuza alhamdulillah. Bwe kiba kiwuggwe nkakasa nti buli omu waali kiba kyamuggwamu
nga kati wali yeteekerateekera kulaba butya bwa awunzika bibuuzo. Tusaba Allah ekitiibwa jalla jalaaluhu eri abayizi baffe okwetooloola eggwanga yonna gye musinziira okuba nga ate bwe mutyo mweyongerako okumanya eri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarakahu wa ta'ala agibamanyise biikhilaas wa niyatin saaliha, olw'okuba nga mukola nga mwerawudde mukola ku lw'okusimisa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga gye munoonya obulungi, n'ekyokubiri ekyokubeera nga mulina enniya entuufu oba obumalirivu bwabwe obutuufu nti mugenda kuweereza ddiini ya Isiraamu n'embeera efaananako bwetyo. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala abeere nga abangwiza enkola zammwe ez'emirimu, abayangwirize Allah tabarakahu wa ta'ala ebibuuzo byammwe ewali obukalu Allah abeere nga agonzaawo, mubeere nga bwe mutyo bye musoma ate bisangibwa nga obaolyawo bye byazze biidhinillah. Wabula ate era ku dakiika yemu nga sinnaba kuba ku point eyo, njagala era okusindika message. Message yenjagala okusindika egenda eri ba mudiruna au almudara wakadhalika ila tullabi alilm. Njagala osindika obubaka buno eri abakwanaganya b'emirimu egy'abayizi mu masomero oba mu matendekero ag'enjawulo n'eri abayizi baffe mwenna. Message eno nkulu nnyo ddala, naye nja kugyogera mu mbeera efaanako bwetyo nti abasinga obungi oluusi tuva ku kigendererwa ne ku mulamwa ogw'abayizi okuba nti tuteekeddwa kulaba nti abayizi baffe batambulira ku mulamwa omulungi, nga twetaaga product ze tugenda okufulumya ezo ddala ezinaakola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, kyetukakasa nti bajja kuba baweereza balungi. Naye ate oluusi ne tufuuka ensonga egenda okufulumya abawalimu ab'ekibogwe, egenda okufulumya abawalimu abatalina mulamwa. Ekyo nno kiva kuba mudarau oba mudiruna lilmadarisi wa kadhalika almushrifun lilmadarisi, abalina obuvunaanyizibwa mu masomero ag'enjawulo. Kyentegeeza mukyo nti omwana ono gwe mudiru wenna oba omusomesa, tukusaba nti muleke muwe akaaganya akozese obwongo bwe, muwe ekyanya asobole okuba nga yetesitinga, yeegezesa ku byagenda okuba nga atuusa eri society. Naye buli lw'onaayagala ate obeere nga bw'otyo oteekamu omukono omuwanvu nga okusomesa gwe tekukumalidde, n'otuuka n'okwagala okuba nga ate obaolyawo okwata mu bibuuzo, oba oyagala okuba nga ate onoonya bubonero, ekyo tugamba nti kyoba onoonya munnanga ate kyalibadde kirungi, naye ate kigenda kumaliriza nga kyonoonye nga kittattanye, ng'omulamwa ate obaolyawo tugufiiriddwa. Omuyizi wenna njagala okuba nga ate nkusindikira message wonna wooli ng'owuliriza, tokkiriza muntu akukoppera kibuuzo kubanga aba akukonya. Ajja kuba akukonya, gy'anaabeerayo eri nga bakukunya ku bubonero bwe wafuna tajja kubaayo. Gy'onaabeera nga bakukunya ku bubonero eddala liraga lya mu mutaazi, naye nga tebyewasoma byennyini tosobola kubinnyonnyola bantu. Ekyo nno kya bulabe. So omusomesa tahadharu an dhalik, mukyewale abasinga obungi abalowooza okukikola, nammwe abakyetabamu munnange mutta mutindo. Obuuza obutamanya, gw'olabye emmere ya leero, olabye kawunga ka leero na muwogo wa leero gw'onoonya namata, naye ate notta kyogenda okuba nga ati waali badde okifunamu ebbanga lyonna. Tuleme kutta mutindo gw'abawalimu bafulumizibwa mu mafumbiro g'emasomero olw'ensonga y'okuba nti ffe tulina ebyaffe bye twonoonyeza. Omuyizi bw'olaba yenna akukoppera, salawo omwesege, odde ewuwo gy'ozze okonsentratinge ku bitabo byo. Man tawakkala ala Allahi kafaahu, bwe weesigamira Allah ajja kukumalira. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Obwo nno bubadde bubaka butonotono naye nga budde eri abayizi baffe, ate era n'okwongera obategeeza mu mwenna nti amatendekero gakyayagala abayizi wadde gafulumya. Kitegeeza bwe gafulumya abo bonna abagenda okufuluma ate beetaaga bajja okuddawo. So gwali eyo nga naawe wandyetaaza okusoma oba nga tolina obaolyawo mabaluwa ga recognizing mu society oba ku mirimu gye wali badde okolera, tugamba nti insha Allah bano bwe bagenda mugende mu masomero mu matendekero ago mweregisteringe musome mwongere ku bye mulina oba okwongera okutereeza bye tulina tubiformalizinge. Al-Hadiya Islamic Education Center ffe Kawempe naffe insha Allah oluvannyuma lw'okufulumya bano abalimu betukakasa nti bakola ebibuuzo
bi'aunillah oli waddembo okujja okubuukinga noga nti nze nja kutuula thanawi omwaka guno ogujja n'olwekyo kanneetabe mubagenda okuba nga tebasoma. Tubaaniriza mwenna okuva ku thanawi okukka wansi paka ku shu'ba naye ng'abo bonna kibaaru almuslimin abakulu abaagala okuba nga musoma tubaaniriza inshaallah ku Al-Hadiya Islamic Education Center Kawempe. Jangu obeere nga bwotyo naawe bwejesalinga gwe omuntu omukulu kasitoba nga emyaka gyo gikyalina obwongo obukwata oli waddembe okujoyininga oba okuyiga. Tetulina limiti okujjako tulina entandikwa twagala nnyo omuntu omukulu ng'atandikira ku myaka nga 15 myaka ga 15 myaka 10 osobola okuba ng'osoma myaka 10-15 okudda waggulu paka n'omutwe nga gutukudde ku nvi nga zezijjudde mu mutwe kyentegeeza naawe tukwaniriza osobola okuba nga ate bw'oti osoma biidhinillah. Programu weziri nyingi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Eyo nno bwe tuvaayo kkiriza tugende butereevu ate ku lunaku lwaffe olwaleero. Ampuliriza programu yaffe gye tulimu programu ey'ebyobusika era nga we twakoma ku mulundi ogwaggwa twakoma ku programu oba twakoma ku mutendera oba twakoma ku musomo ogukwatagana ku baana baffe abawala engeri gye bateekeddwa okugabanamu ku by'obugagga ebyoyo abavudde mu bulamu bw'ensi. Muyite omugenzi kitaabwe eyabazaala nga munnange yavudde mu nsi oba omugenzi maama nyaabwe eyabazaala naye nga bw'atyo Allah amujjuludde. Twagamba ku mulundi ogwaggwa kano kaba kakuyiga ebiseera ebisinga nti abaana bano abawala banyoomebwa nnyo ndala eri abamu. Abaana abawala kyentegeeza nti banyoomebwa kyentegeeza mukyo. Twasomako ku periods ezaaliwo oba jahiliya period eyaliwo ekiseera ekyobutamanya bwe kyali kikyaliwo. Ekyo nno kyali ekiseera kye twatandikirako kyali kya Firauna yenda mu Bayonaani ogende mu Bayahudi ogende mu Bawarabu Baiven abaaliyo ogende mu Banasara abaaliwo n'abalala ababafaanana paka olunaku olwaleero. Omukyala yajjanga ayisibwa mu mbeera zonna okuba nti zaali za bunyoomoofu paka Allah tabarakahu wa ta'ala bwe yassa amateeka gano eri omubaka we sallallahu alaihi wasallam ng'asitula ensonga ekwatagana ku mwana omuwala. Naye abamu baalemerayo bo baagamba nti omwana omuwala laisat bishai talina kyali idhan la tahsulu ayya shay tateekeddwa kubaako na kyafuna olw'okuba mwana muwala. Tugambe yentegeera munnange banneesulifu abakyagirina nkyamu ddala ate so egenda kubanga ebayingisa omuliro kubanga bye mwogera temubinaako bujulizi. Annahi la budda an yakuna maahu dalil athabit alqat'i. Bw'obanga olina ensonga gy'ogaana ebbanga lyonna beera n'obujulizi obuli strong bw'okakasa nti either buva mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba nga ate buva mu aya oba mu bigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twasimba ku point twaga nti abaana abawala bano balina embeera 3 mwe bafunira emigabo gyabwe bwe tuba nga tugabanya. Era gwe wenna omwana omuwala nakugamba ku mulundi ogwo nti sembera embeera eyasooka gwe ataaliwo wamma nagamba nti mulimu kyetwandiyita ekyasookera ddala twaga nti tarithu nisfa fardan bisharutaini. Omwana omuwala alina omugabo ogwa half oba ekimu ekyokubiri ky'ebyobugagga bya mukadde we oba nnyina bw'aba afudde n'ava mu bulamu bw'ensi. Era n'obulombolombo twabulaba oba obukwakkulizo obuteekeddwa okutuukirizibwa. Nkuddiramu katono lukwakwayo akamu ke bye twagamba ekisookera ddala oteekeddwa okuba nga oli omu wekka nga maama akuzaala yakuzaala wekka. Kale oba yakuzaala bazaala bangi naye nga gw'osigaddewo example twawa kuya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti nabbi yazaala abaana bangi 7 mulamba naye n'amaliriza nga yasigazaawo omwana omu ate nga muwala eyali Fatima radiyallahu ta'ala anha gwe yawangala naye ebbanga okutuusa nabbi lwe yava mu bulamu bw'ensi. N'olwekyo bw'aba yaleka Fatima yali alina byobugagga bya kitaawe. Tugenda mu mbeera ya busika munnaye yali alina okufuna half of the properties oba the estates of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali ateekeddwa okufuna half y'ebyobugagga bya nabbi. Ekyokubiri adamu wujudul ma'assibu laha, mwana muwala toteekeddwa kubanga omulenzi waali.
kakasa nti omulenzi taliiwo olwo nno ojja kuba okakasi okuba nti ofuna hafu y'ebyobugagga. Awo ne tuvaawo ne tugenda kalombolombo ak'okubiri oba embeera ey'okubiri omwana omuwala mwoteekeddwa okufuna omugabo gwo omulala. Ogwo omugabo gw'okukimu ekyokubiri tugulese. Omugabo ogwokubiri omwana omuwala gwafuna tarithu thuluthaini fardan ma ghairiha bisharutaini. Omwana omuwala oba abaana abawala kati saawa zino tusoose na mwana muwala kati ate tugamba omwana omuwala abaana abawala sorry. Kati abaana bwe bawala nga basukka mu munnange oba yes nga basukka mu olwo nno mmwe muba mugenze mugabo gwa 2/3 gye bayita 2/3 2/3 gye tuyita thuluthaini. Eyo gwe mugabo gwe mba mulina okufuna okuwa kasita musukka kw'omu naye nagwo guliko obulombolombo era buli bubiri obuteekwa okubanga bwe butwe butuukirizibwa olyoka okatibwe oba okakate kwabo abateekeddwa okufuna thuluthaini. Ekisooka wujudul musharakati laha wateekeddwa okubanga toli omu ng'olina munno bwe muli naye toteekeddwa kubanga ng'oliwo omwana muwala omu nti ofune thuluthaini kalla oba olina kufuna muba mulina kufuna nga mufuna 2/3 nga musukka kw'omu. Naye gwe bw'oba omu twagambye eri ogwa mu nisfu eri gye twavuddeko. Then akalombolombo ak'okubiri gye twatunulira ku mulundi ogwo twagamba adamu wujudul mu'assibu lahunna. Abaana abawala okufuna 2/3 muteekeddwa okubeera nti mukakasa nti tewaliiwo mulenzi yenna era kuba mulenzi bw'abaawo abakosa era abagenda kubafuula mwenna nga mwegasire wamu naye mulindirire ekinaaba kisigaddewo mu kigabane ng'abaana. Kakati mmwe kitegeeza nti ebyomugabo omulenzi buli lwabaawo bikosebwa naye bwe muba mwekka babiri n'okudda waggulu mwe mugwa mu mugabo gwa 2/3 era gwe muweebwa. Olw'obukwakulizo obutunuulidde embeera ey'okusatu oba gwe mugabo ogwokusatu omwana omuwala gwasobola okufuna bwe tuba tugenze mu busika bw'eddiini y'Obuyisiraamu twakutegeeza nti omwana omuwala mu migabo gy'alina mulimu omugabo oguyitibwa ta'siban bil ghairi. Asobola okufuna amalindirizi bw'aba nga alina gwazze naye naddala ng'oyo gwazze naye yamufudde omulindirizi nga tugebera principle egamba lidhakari mithlu hadhil unthayaini nga tugobedde principle egamba etakyusibwa oba etakyukakyuka singa ekyo kiba kibaddewo egamba nti the ratio should be 2:1. Kitegeeza nti buli mulenzi tugenda kumuwa emigabo 2 ekyabawala bisharutin wahidin naye wano waliwo akalombo kamu kokka wujudul mu'assibu laha kwe kubanga omwana omulenzi asangiddwawo wahuwa akhuha au akhuhunna okubanga waliwo omwana omulenzi nga omulenzi asangiddwawo n'omuwala oba asangiddwawo n'abawala si nsonga abawala abaddewo omu oba bangi. Waddalilu qawluhu ta'ala era obujulizi twabulaba ku mbeera ez'essatu by'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wano nno agamba atya agamba nti bismillahir rahmanir rahim يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. Allah agamba nti abalamira kiba kiragiro eri Allah subhanahu wa ta'ala nga akizza eri abaddu be. Agamba nti abalamira mmwe nze naawe awulira eri abaana baffe abalenzi bwe baba bazze n'abawala lidhakari omwana omulenzi mithlu hadhil unthayaini you make a ratio of 2:1. Buli mwana mulenzi waali alina okuba nga alina ratio of 2 ate omwana omuwala nga alina 1. Fa in kunna nisaan bwe babeera nga ate bawala bokka fawqa 2 nga basukka ku 2 falahunna thulutha ma taraka olwo bagenda kufuna 2/3 ku ebyo gwe taata oba maama by'oba olese. Wa in kanat wahidatan bw'oba nga olese katika kibiriiti kawalako kamu falaha nisfu olwo ku by'obugagga byonna by'olina babikwati babyawuzeemu emirundi 2 egyenkanankana bamuweeko omulundi gumu oba bamuweeko ekitundutundu kimu ku by'obugagga.
kyekitegeeza ekyo kyebadde tusomako wali gy'emigabo esatu egikolektingiddwa oba egijjidde awamu mu aya eyo gituvuddeko. Kkiriza olwaleero twagala kweyongerayo n'ekikwatagana ku bujulizi nga tuvudde ku nsonga eyo. So omwana omuwala tanyoomebwa ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula eddaala n'abeera ng'amusembeza n'atulaga omugabo gwe n'atulaga by'ateekwa okufuna n'atulaga nambeera ki gy'ateekeddwa okuba ng'abifunamu. Kati gwaddeyo n'omunyooma oba n'olyaza amanye n'okumpanya ebintu byabwe ng'abamu ku bafamire bwe balaba nti baana bawala bebalese nga batandika okweyingizaawo bataata abato nga batandika okweyingizaawo bakojja